Essuleana mu 9. Yakobo n'ayita abaana b'abasajja n'ayogera nti, mukuŋŋaane ndyoke mbabuulire ebiribabaako mu nnaku ez'enkomerero. Mukuŋŋaane muwuliremu abaana ba Yakobo, muwulire Isirayiri kitammwe. Lewubeeni, ggwe oli mubereberye wange, buyinza bwange era amaanyi gange mwe gasookera, ekitiibwa ekisinga n'obuyinza obusinga. Omulebevu ng'amazzi tolisinga, kubanga walinnya ku kitanda kya kitaawo n'okigwagwawaza. Yalinnya ku kiriri kyange. Simyoni ne Leevi baaluganda, ebitala byabwe byakulwanyisa by'amaanyi. Ggwe emmeeme yange tojjanga mu lukiiko lwabwe. Ggwe ekitiibwa kyange teweegattanga n'ekibiina kyabwe, kubanga olw'obusungu bwabwe batta omusajja, n'olw'eddalu lyabwe baatementa olunywa. Obusungu bwabwe bukolimirwe kubanga bungi, n'obukambwe bwabwe kubanga bwa ttima ndibaawula mu Yakobo, ndibasaasaanya mu Isirayiri. Yuda, ggwe baganda bo banaakutenderezanga, omukono gwo gunaabanga ku bulago bw'abalabe bo. Abaana ba kitaawo banaakutamanga mu maaso go. Yuda ye mwana w'empologoma, olinnye mwana wange ng'ovudde ku muyiggo. Yakutama, yabwama ng'empologoma, era ng'empologoma enkazi ani anaamubuusa? Effumu lya kabaka terivenga ku Yuda, newaakubadde omuggo gw'oyo afuga teguuvenga wakati mu bigere bye, okutuusa Siiro lw'alijja n'oyo abantu gwe banaawuliranga. Ng'asiba omwana w'ensolo ye ku muzabbibu n'omwana w'endogoyi ye ku muzabbibu ogusinga obulungi, yayoza ebyambalo bye n'omwenge, n'engoye ze n'omusaayi gw'ezabbibu. Amaaso ge ganaamyukanga n'omwenge, n'amannyo ge ganaatukulanga n'amata. Zebbulooni anaatulanga ku ttale ly'ennyanja, anaabanga omwalo ogw'amaato, n'ensalo ye eneebanga ku Sidoni. Isakaali y'endogoyi erina amaanyi, egalamira awali ebisibo by'endiga. N'alaba okuwummulanga kulungi n'ensi nga yakwesiima. N'akutamya ekibegabega ky'okusitula, n'afuuka omuddu alagirwa emirimu. Ddaani anaasaliranga abantu be emisango, ye nga kye kika mu bika bya Isirayiri. Ddaani anaabanga omusota mu luguudo, embalasaasa mu kkubo, eruma embalaasi ebinuulo, n'okugalanjuka yeebagadde n'agalanjuka. Nindiridde obulokozi bwo, Ayi Mukama. Gaadi ekibiina kiri munyigiriza, naye alinyigiriza ekisinziiro kyabwe. Mu Aseri emmere ye eneebanga ngimu, anaaleetanga enva ennungi eza kabaka. Nafutaali y'empeewo esumuluddwa, ayogera ebigambo ebirungi. Yusufu ly'ettabi eribala ennyo, ettabi eribala ennyo awali oluzzi, abaana be babuna bbugwe. Abalasa obusaale baamunakuwaza nnyo, baamulasa baamuyigganya, naye omutego gwe ne gunywera n'amaanyi, n'emikono gy'engalo ze ne giweebwa amaanyi eri emikono gy'omuyinza wa Yakobo, omuva omusumba, ejjinja lya Isirayiri. Ye Katonda wa kitaawo anaakubeeranga, ye muyinza w'ebintu byonna anaakuwanga omukisa. Omukisa oguva mu ggulu waggulu, n'omukisa oguva mu nnyanja egalamira wansi, n'omukisa oguva mu mabeere, n'oguva mu lubuto. Omukisa gwa kitaawo gusingidde ddala omukisa gwa bajjajja bange, okutuusa ku nsalo ey'enkomerero ey'ensozi ezitaliggwaawo. Gunaabanga ku mutwe gwa Yusufu ne ku bwezinge bw'oyo eyayawulibwa ne baganda be. Benyamini gwe musege ogunyaga, enkya anaalyanga omuyiggo, era akawungeezi anaagabanga omunyago. Ebyo byonna bye bika bya Isirayiri 12, n'ebyo kitaabwe bye yababuulira n'abasabira omukisa, buli muntu ng'omukisa gwe bwe gwali, bwe yabasabira bw'atyo omukisa. N'abakuutira n'abagamba nti, ŋŋenda okutwalibwa awali abantu bange, munziikanga wamu ne bajjajja bange mu mpuku eri mu nnimiro ya Efuloni Omukiiti, mu mpuku eri mu nnimiro ya Makupeera, eri mu maaso ga Mamule, mu nsi ya Kanani, Efuloni Omukiiti gye yaguza Ibulayimu awamu n'ennimiro okuba obutaka obw'okuziikangamu. Eyo gye baaziika Ibulayimu ne Saala mukazi we, eyo gye baaziika Isaaka ne Lebeka mukazi we, era eyo gye naziika Leeya. Ennimiro n'empuku egirimu abaana ba Keesi gye baabaguza. Awo Yakobo yamala okukuutira abaana be, n'afunya amagulu ge ku kitanda, n'ata obulamu, n'atwalibwa eri abantu be.